mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwali tugenda kutunuulira obubonero kw'olabira omuwala nti akwetega ng'ayagala omugyewo oba omugyemu. Waliwo abawala kale alinza okwetega ng'ayagala relationship, ayagala omukwano, naye ne wabeerawo abawala abalinza okwetega ng'ayagala omusabule nga talina kyakwagaza. But anyways, kyonna tukikombayiningira awo, omala musabula gwe n'otegeera ki kye yali ayagala ku byonna. Yali ayagala kukwabula oba yali ayagala mudeetinga. Akamu kabonero akali obvious nti omukazi akwetega kwe kubeera nga yeeginisa wooli. She keeps that happy appearance. Buli ssaawa ayagala kulaga nti musanyufu, naddala wooli ng'alinga agamba nti essanyu lye liva ku ggwe. Bannaye gundi gw'onsanyusa, bannange Michael nze so Michael sobola kubeera naawe n'essigira. Era ne bw'olabanga mukazi wo mmwe abafumbo ng'awoza Mike ansanyusa, Mike amusanyusa nga mufumbo. Saagala muteekinge muntu ali friendly, like I don't want you to misinterpret these things. Waliwo omukazi ng'ali friendly era nga bw'olaba bw'ayisa Michael, bw'ayisa ne John, bw'ayisa ne Paulo, bw'ayisa ne Peter, oyo ali friendly, ze mbeera ze. Naye Peter amuyisa bulala. Bwe kituuka ku John mukwano gwo naye amuyisa bulala, naye bwe kituuka ku ono Paulo nga bannange amukyamula. Kale alina engeri gy'annyumira, alina engeri gy'atambula ng'omanya, alina engeri gy'akwatamu ebintu bye, engeri y'ekisa gya kikolo omanyirangawo nti mukazi bagenda mutegula. Naye bw'aba mukazi nga si mukazi wo, naawe omanyanga oba obubonero obwo obulabanga otegeerawo nti ono omukazi ali interested mu nze. Namba 2, like agezaako kale okulaga nti no gwa musanyusa. Namba 2, agezaako okwogera naawe nnyo oba atya at all cost. Olinza okuba alina enamba y'essimu nakubira nga talina kyagenda kugamba, just olwo abadde akumiisinga bambi. Tumusaasire aba akumiisinga kati akubira ng'ayagala kuwulira oluusi ku ddoboozi lyo. Mwana omukwano nga gunyuma temugutegeera nagutegeera mu baana mu. Omukwano gulinza okusiiwa ng'akavunza akato n'owulira ng'ofa ng'owulira oyagala omuntu akubireko kasimu mwogere just nga temulina kyamwogerako. Kati jjukira temudeetinga tagenda kukubira nti twogere ku nsonga z'omukwano nga temwekwana. So ajja kukubiraawo mbadde nina bye nkubuuzaawo ng'akubuuza ebitakwatagana. Obadde okola ki? Nsiina kyenkola ky'amaanyi. Mbadde manyi nno nkusumbuye. Obadde oŋŋamba tewaali nno just mbadde awo naye akankukooneko. Atali bbaawo, atali boyfriend wo. Tolaba nti ekyo tekigatta. Usually ako kabonero akalaga nti omuntu andoboozezzaako. Kitegeeza aba akuloboozaako kati n'agamba kamukubira endaba bakikola ki kitaata ng'omanya nti oyo nno omukazi. Ne waabanga mukwano gwo naye ng'olaba omukwano gwammwe gusukka we guyina okukoma. Omanyi abakazi kati nze nina emikwano gy'abasajja naye ate nina boundaries ku mikwano gy'abasajja. Saagala kwefuula nti oli muganda wange nti tonzira. Onzira. Manya nti oli muganda wange onzira. Tonzira kitegeeza nsobola okukola ensobi eyo n'ezaala ebizibu ne tuwunzika ng'ate twejjusiza ekikolwa kye tuba tukoze. So mba nina okuteekawoko ka layini. Naye bw'olaba omukazi nga tateekawo nnyo layini, mukwano gwo naye akisussa. Ayagala nnyo okumanya okola ki, obalaka ki, oli biki. Kugamba ayingirira nnyo obulamu bwo obuli pasono. Omanyirangawo nti oyo omukazi munnange akuyinamu ka feeling. Ebyo by'essi bya just birimu ki? Birimu akantu. Waliwo ne wootunula kati oyinza okubeera n'omukazi nga mukwano gwo colleague wo ku mulimu mukola naye naye ng'alina engeri gy'akkwata like kaŋŋambe nti si kyangu omukazi okusanga omusajja n'amukwata ku mukono just randomly naye ng'ono aki-initiating akireetawo n'akwekoonyako wano ku kibegaabega naye gundi naawe n'agirako okulaga nti naawe osobola okunkwatako. Eyo eba sigino. Muyige ate okusoma sigino. Banaye temukooya bakazi. Omukazi akwetega n'akwetega n'ogaana okumutegula. Ate kati mmwe abakyala nze omanyize Ssenga Faith ndi mukambwe mukko. Bw'omweteganga n'olaba nga kiganye okukutegula mukwano kigambeko kigambe naye ggwe tosobola kulaba nti nno nkwagala kigambe teweekooya kiyito kigambe tugendeko out nkugulira ekyeggulo ku ddina mutuuke eyo kigambe nti nze nina ekinnuma nsula ntunula ndowooza ku ggwe wekka ndi amukko gumu kiggwe oba si kyonkwana nze bannaye mpulira nfa. Bw'aba gaana si byampaka era naawe asobola okukwana n'ogaana. Kitegeeza si byampaka. Era tolobooza nti kubanga oli mukazi nti bw'onaamukwana talina gaana. Osobola okuba nga munnange toli tayipu ye nga takulya
bwagaana ng'okkakkana omutima ng'omanya akyogedde naye baŋŋaanye naye nkyogedde naye okubeerawo ng'omutima gukuluma n'osirika nga kiki nsirika ne weebonyaabonya n'obonaabona tosirika tobonaabona mukubirewo eggambo yafafaagane nakyo nga gw'okigyeko ku kifuba kyo akabonero akalala koolabirako omukazi nti munnange akwetaaga obeeko kyokola osumule ku zupu awo ŋŋamba osumule ku zupu wano wakati okubeera ng'omukyalo oyo buli wabeera naawe olaba nti ayambala n'amalayo yembalayo mu kwambala ayagala nnyo okwambala okimpress ngera ayinza okujja n'akubuuza jjukira muyinza okuba just muli bamukwano ba just muli ba workmate naye najja n'akubuuza how is my dress today ekiteeteeyi kyange kibadde kitya nange onyumye leero n'ogeza omukomentingako nomugamba oba it's a bit loose oba kibadde ki ekyo ekiteeyi togenda kuddamu mulaba ng'akyambadde nayambala kasikati n'okakomentingako nti oba kampi oba kawanvu oba biki tagenda kuddamu kulwambala because she's dressing up for you ayambalira gwe like akubeererawo ekirala kwe kufaayo kubikwatako afaayo nnyo kubikwatako nga tebyandimukutteko for example niyinza okuba nfunyemu obuzibu n'olaba nti afaayo nnyo okunsolovingira obuzibu obwo oli mukazi ofunyemu obuzibu naye omuntu n'afaayo oli musajja ofunyemu obuzibu okola bukozi naye mukola mu kifo kyekimu oba just oli mukwano gwa mukwano gwe naye n'afaayo nnyo bannange John yafunye amuyamba bannange yakoze bw'ati kwegamba she's pouring out everything she can byonna bireyinze ku mmeeza just for you asobole okubeera ng'asobola okulaba nti akusootingira ekizibu ky'oba oyitamu omanyirangawo nti akwinamu ki feeling ekirala bamanyi okwesaagasaazisa nga beezanyisa akweyisa erinnya nti naye naawe darling nva ku nze bye mbayita ku YouTube ebyo mubiveeko I'm just like that bannange darling n'omugawa ompise oti twala eri mbadde ensaaga abadde tasaaga abadde agala kuwulira reaction bw'alaba nga okiplayinze cool ng'akitandikizaawo mpola mpola bw'alaba nga tokiplayinze cool ng'alinnyamu aba akupima akono kabonero tasobola kumpita darling nenkukulaga nti sikyagala nenkya nonneeyisa hani ne luli mbuno mbw'oba osaaga aba tasaaga akalala nga kali very obvious okuba ng'akuyinako ebbuba omukyala yenna okubeera ng'akubuuza olaba nti afuna ebbuba ku bawala abalala b'obeera nabo oba ebbuba eriteetaagisa kubanga si mukazi olwaki aba akuwubira omanyirangawo eryo ebbuba si just ebbuba lyokka nti ebbuba ebbuba eryo liriko ekintu ekirala ekirijjirako mukwano kubanga era omukwano gwe guzaala ebbuba akwagala akulinamu feeling ky'oba olaba akuwubira baako kyokola va mu comfort zone ekirala oba akabonero akalala k'osobola okulabirako omukyala nti akulinamu feeling kwe kubeera ng'omukyala oyo bw'aba naawe nga mulina emboozi munyuma buli ssaawa afuba nnyo okulaba akubuuza oba olinayo girlfriend ayagala amanye relationship status yo ategeere waagwa naye tonafunayo kawala naawe kakutengula mutima amanyawo akyali katale nomala omugamba nafunyeeyo anyiiga instead of okusanyuka kasita olaba ng'ali interested mu relationship status yo more than you are interested in her status ng'omanya oyo alina kyayagala okubaako kyaggusa muwe omwagaanya mulekerawo nammwe okwefuula baddufe omukazi muweeko mugire olabe nga kigira nekirala asobola okunyiga for example muninza okuba muli awo munyumya n'omunyumiza ku bawala abalala nze tonyumiza bya bawala balala naawe saagala kumanya n'ekyakyo olina okuba ng'omanya akabonero kamu oba bubiri ku buno bwe twogedde tebugenda meaning nti omukazi oyo akulinamu feeling temusoma bubi bubonero omuntu asobola okuba nga bwe mbagambye nti kyekikula kye nze I usually call you darlings mukwano but just linnya ndikozesa nze nga nze tekitegeeza nti bannange singa Faith ampise darling nga njagala waliwo it's a pattern waliwo ebintu ebirala byolina okubeera ng'ogattako nongamba singa Faith atwadde obubonero nga 10 oba 11 I don't know how much I've put in like mbomeka bwe mbawadde atuwadde 10 oba 11 kyonna kyekiri naye ku bubonero buno eno omukazi asobola kubeerako na bubonero 8 n'oŋŋamba nti takwagala omuntu gw'ogenda n'onyumya naye emboozi ng'owulira oyagala gikomya naye ng'olaba tayagala eggwe kubanga anyumirwa eddoboozi lyo jjukira toli boyfriend we just omunyumiza ogenza oba ku dduuka ali otuddeko oba ka business ke oyagala emboozi eggwe naye nga tagimala bw'aleeta kano bw'aleeta kali just ayagala mubeeraawo nga munyumya nga temumala
kale nze neneesigalira nga nze Senga Felix 256 mwerabira kusubscribinga kulikinga nokumentinga saba mukama banjagalire abankuumire mubeere bulungi temujjanga okubaddiya bange abalungi